tubadde tuli awo nga ne beene ayiseeko beene wuyo ayitawo atuuse we basibidde Ssaabasajja wuyo ayise wano e Bulange agenda so baganye gijjayo mu Nanta wetwaya Freddy baganye gijjawo tebagaana okujjayo kale tebakikola bakikoze bamuganye okuyitamu akijjeewo abadde tasobola kukkiriza ndi mwana oli bweru akijjeewo ngeri akabanga zikkulewo ayiseemu nnafe ayo nekayiseewo ye tayiseewo kamya embeera ogirabye Embeera ebadde ku Bulange olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba omwaka 2025 ereese okwennyika mu mutima eri abantu abategeera ennono za Buganda, engeri ensonga gye zikwatibwamu wamu n'ebitiibwa bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Nantawetwa owookubiri. Ebitiibwa byonna wamu buli nsonga nga bw'erina okukwatibwa olwaleero ababaddewo nga balaba ebintu bikyukakyukaganya era nga tebiri mu kukkirizibwa kukolebwa nga bwe birina okukolebwa boozezza ne ku munye ng'omu ku bo ye omukyala Betty Nambooze oluvannyuma lw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kimanyiddwa bulungi nti bw'aba ajja ku Bulange obanga ava ku Bulange e Mengo waliwo enkulu ng'eyo eyateebwawo eyatuumwa erinnya erya Nantawetwa. Emmotoka ezisigadde zonna zirina okuba nti zigyetooloola wabula Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bw'aba atuuseewo baggulawo emmotoka ne ziyitawo buyisi butereevu direct wabula abasajja bannamagye olwa Bobi Wine okuba nti abadde waali awo bataddewo ekimotoka nga bw'olabye bino nno bireetedde Nambooze okwoza ku munye. Ndayiteri ebbali ne bamusindikiza wafa omulamba ne bamusindiikiriza mu nsi ye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti ababageke bagambye temujja era tetwalize Katikkiro balimugambye nti ababagenya bajja okulaba tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza Kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba. Tubadde tuyingira alagidde bagulewo ne wafubutukayo omunene omulala bamuyita Mwami Lutwama n'agamba nnyingireko n'emmotoka emu teno wali fuulu kyokka mulaba wali empty n'agamba abantu bange basigale ebweru ne mugamba okay emmotoka esigale ebweru naye ba abantu bayingire kubanga olaba waliwo n'obutebe n'agamba nedda already awano wali fuulu abantu basigale wali wabweru
naye mugambye ffe tuli bannakyalo saagala kuleka abantu bange wabweru bagidde bagweko omutawaana nangamba no basimbyewo ku biragiro byange era bajja kubeera seefu mbadde naakayingira nga tulira endulu ebweru bazze n'obumotoka bungi nga bagamba bayingira mu motoka yange nga basikamu omwana muvubuka bamuyita Semakula nga bavuga nga bagenda naye gye bamututte simanyi buli gwobuuza bwenfulumye oyo mwami Lutwama kuba gwe mmanje omuntu wange yagambye nti nno bali under his care bwenfulumye nga naye alabika ali as helpless as me bwakubidde DPC bwaze olundabye atandikiddewo okunvuma tukoye obwannantagambwako bwammwe tukoye Katemba wammwe va wano naawe nja kusiba nanga nsindikiriza ngagamba nene motoka ngenda gitoowinga abaana mbagambye baveewo ne bapaakinga wali ne driver w'emmotoka basoose ne bamukwata ne bamukubamu awo bwe tututte emmotoka eri mu washingbe naye ne bagirumbayo ne bagifulumya ne bagenda nga bagiwerekera. Embeera ebadde ku Bulange olunaku olwaleero. Emmotoka gy'olaba ye ya Ssaabasajja Kabaka oba olumu ku luseregende lw'emmotoka zaatambuliramu kibadde kya nnaku nnyo nnyini ddala. Bangi ababaddewo bayisiddwa bubi era nga n'amaaso gaabwe tegakkiriza kiki ekyo kye balabye. Rifaaringa ku katambi k'entandise nako ku vidiyo eno bw'obanga tobitegedde osobola okuddamu okukazanya. Ssaabasajja wali woolabye wabadde ogumotoka alina kubanga baggulawo n'ayitawo buyisi bw'ati. Kati ab'ekimotoka bagenze okwejjuukiriza emmotoka z'omutanda zimaze okutuuka nabo ekito ne baba nti nantawetwa tegguddwawo. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP His Excellency Bobi Wine bw'atuuse okwogerako ojja kujjukira mukaddeke kamu abadde ensisinkano ya Bobi Wine n'Oweekitiibwa Katikkiro wamu ne bannakibiina ki NUP bw'atuuse okuba nti awa obubaka bwe buno abutisse Oweekitiibwa Katikkiro asobola okuba nti abutuusa eri empologoma. Eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze tituli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu matu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okukozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu obwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ngaakulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa zabutuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka tituli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda ebibeerera. Tweyanza ne tweyanzege okukyaza lwaleero Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform. Mukaddeke kamu Oweekitiibwa Katikkiro mu kuwa sipiiki ye annyonnyodde era n'alaga bannayuganda wamu n'abantu okuva mu Buganda nti ye enkolagana ye ne Bobi Wine bangi bayinza okulowooza nti yalujjulungo oba yakungulu nnyo, wabula annyonnyola nti bano baviiridde wala ddala era ng'alina bingi byamujjukirako ne wekuba kulowooza. Ebyo byalowoozaako n'agamba nti oba owaayi Kyagulanyi ono tuviiridde wala ddala. Honorable Kyagulanyi twamanyigana dda, simulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gyakuyimba era nga tutera nnyo okunyumya, era yanyiizaako omulundi gumu era nenkimugamba teyampita ku mbaga ng'awasa bbali.
n'omugamba nze minisita wo tutambudde ffe n'emyaka gino n'oli wasa omukazi omubalagavu obwenkanidde awo wantya buti ntinyinza omukutwalako kirungi ate ono ke kamu okwongera okulaga enkolagana ennungi ennyo eri wakati w'owekitiibwa Katikkiro wamu n'omukulu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano batuuse okuba nti bafunayo akadde okwekubya ku bifaananyi. Bobi Wine abannyonnyodde nti temugeza ne munkuba ekifaananyi eky'oluuso. Olw'ensonga gye buvuddeko waliwo ekifaananyi kye baakuba Bobi Wine ng'atunuulidde owekitiibwa Katikkiro, abaana ne batandika okukitambuza nga batambulizaako omugambo mungi nnyo nnyini ddala. Mwe baali bagambira nti bano ababiri bandiba nga tebali makambugu ne babiteekamu politics. Wabula Bobi Wine agambye nti nedda, olunaku olwaleero tetwandikoze bwe tuti. Ate mutukube ekirungi temukwata oluuso. Bankwata mu mbinga ne baga awo ennyini. Kuba ekirungi. Suna. Suna kwoli. Tuddayo ku nsonga z'ebibadde ku Bulange olunaku olwaleero. Amagye gabadde gatenvuunya butenvuunya nga buuka, era bangi ku babadde bazze n'ekibiina ki NUP okukiika embuga bagaaniddwa nga ne leader of opposition Joel Ssenyonyi olukutte omuzindaalo. Eno y'ensonga gy'asinze okuba nga asimbako essira n'okuba nga yeewuunya lwaki abakuumaddembe bewandiise mu layini eyo bazze ne batandika kubanga ebintu babikola mu nkula ndala. Tuli basiimu makya ga leero okukyazibwako wano. Twagala okwebaza owekitiibwa Katikkiro olw'okutukyaza. Kyannaku nti newankubadde bwe watuyita era mu nteekateeka ne batugamba wano mujje kukyale abantu abasoba ne mu bina ne tukola enteekateeka, naye abakulembeze baffe bangi balemeseddwa okuyingira wano ewaka. Kyannaku kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe owekitiibwa Katikkiro, naye mu kujja abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya, kubanga enteekateeka ey'owekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano. Obutebe obubolaba obukalu abantu ababadde balina okubutuulako basibiddwa ebweru. Kyannaku abalala bakubiddwa, abalala bakwatiddwa tetumanyi wawe babatutte. Tegufuukangako musango okujja wano embuga okukyala. Kyannaku era tukivumirira, katusuubire bannaffe abo bajja kweddako. Wano tuli waka bannange, tubeera eyo nga tuli mu kampeyini ezatongozebwa. Muze mubiraba ne batukuba tiyagasi, amasasi, abantu baffe battiddwa, bangi bali makomera, bangi balina ebisago. Presidential flag bearer waffe naku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwa miggo gye batukuba era naye gye baamukuba singa yali talina helmet eyo. Ebyobumenyi bw'amateeka tubadde tumanyi nga bwe tujja okukyalako wano bajja kubaamu n'ensonyi. Kyannaku nti ensonyi ezo tebazifunye, naye twebaza Katonda ffe abamu tusobodde okujja. Ati mu busobozi bw'okuba nti bano basobodde okulabikako eri embuga, wabaddewo embeera ey'akavuvuŋŋano nga waliwo abajaasi abavuddewo obubi n'abaana abakwasi ba kamera aba NUP. Era embeera ebadde enzibuzibu. Waliwo gayo yamanyiddwa nga Sama n'abalala. Embeera ebadde yakwesikaŋŋana wano na wali. Bebe mekugambye abankubye wali era emiggo. Bebe mekugambye abankubye.
So yembeere baddewo ezo motoka za mutanda zirabiddwako wakati mu kukwatirira okw'abasirikale kwe babadde bakoze okubanga bayimiriza ebidduka ebimu n'okuba nti ebimu babigaana okubaako ebidda. Nambooze akanyize kubanga awoza n'abasajja bano n'okubanga ababuuza butya we bavudde okukola ebintu ebiswaza bwe biti nga ekyokuddamu buteerere. Sisinkano y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olumaze okubanga eggwa wali ku Bulange Emmengo ono ayolekedde Rubaga South ewabadde wategekeddwa omukolo oba wategekeddwa campaigns wabadde alina okubanga akuyegera abantu ba Rubaga South nga bategekedde wali ewankulukuku. Wabula muganda wange ekibadde ewankulukuku ab'Enakawa bagambye nti Nakawa twali tulowooza nti ffe tukikoze naye ate abantu ba Rubaga South ekintu leero bakuba ekikube. Ennaku z'omwezi 15 Desemba 2025. The love in Rubaga South. Omukwano ogulagiddwa mwana mlenzi oba omukulu BOBI wine wali e Rubaga olunaku olwaleero. Ekisaawe zigenze okuwera ssaawa 5 ng'abantu bajjudde dda. Ng'abantu bakubyeko obanga babooze nga boyinza okuyita owenjogera embi ayinza kubanga akuyita kubooga. Bakira bano bagenze okubanga bajjula ekisaawe n'okubooga ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali Bulange Emmengo nga tannaba na kubanga atuuka kaseera ka kusimbula kigere kuvaayo asobole okubanga ayolekera Rubaga South gye babadde bamulinze. Abantu bo babadde basazeeko da. Muganda wange ng'amaaso buli we gatunula olaba fulaga ezeewuba eza Uganda. Abaana balina engeri gye bashedinze ekifo kyonna. Kati nembuuza kati omuntu abeera wano ku stage bw'otuuka ng'oyagala kgendako manju oyinza kukola otya? Ye kati ogamba oti omuntu ng'ova wano n'ogenda ng'obagamba nti bannange musembereyo kuntambule. In fact waliwo akaama ako
omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kakubye Masayas Walukaga abaana boogeredde akaama. Oh, that is Bobby wine for you. Rubaga South yagimaliriza kati ngenza okujja okurecordinga ng'ayolekedde Rubaga North bitundu bya side yawo ndowooza agenda kubusooka Namuŋoona then ajja kubanga ayolekera ewalala. Tugenza okutuuka ku vidiyo eno ekiro ekikeeseza olwaleero waliwo amawulire agabadde gatambuzibwa nga bagamba nti eyaliko sipiika Honorable Rebecca alitwala Kadaga nti yatwaliddwa n'afulumizibwa eggwanga nti paka mwagakaani embeera y'obulamu gyalimu si nnungi. Ago gabadde just mawulire g'abaana nga bagatambuza ku mutimbagano. Then okugezaako okwetegereza story nga bwe babadde bazitambuza waliwo ekifaananyi kino abaana kye batambuza. Njagala bategeeza nti ekifaananyi kino kya AI oba kyoyinza okuyita artificial intelligence. Kino si kifaananyi kya Honorable Kadaga ng'ali ku kitanda. Kino ekifaananyi si kituufu. Ekifaananyi kyategekeddwa mu tekinologiya ono waffe ennaku zino agunjiziddwawo oba kigattirire oba kiyiiyeyiiye. In fact kyekimu n'ekifaananyi ekirala era kye babadde batambuza ng'alinga yeebase katanda nga bamuvuga omutwala mu woodi. Ekyo ekifaananyi nakyo kya AI si kifaananyi kituufu. Though amawulire ago agabadde gatambuzibwa nti Honorable Kadaga yandibanga yatwaliddwa e Kenya mu Aga Khan Hospital okujjanjabwa, still tewannabaawo bukakafu bwago. Abagoogera bakyagoogerako boogezi nga just biryawo. Era mukaddeke kamu obanga weetegereza wokebera ku mukutu gwe oguli official yasembye okubaako post gy'ateekayo ennaku nnyo emabega oba okubaako obubaka bw'ateekayo. We hope she is doing well at the moment n'okuba nti twongera okumusabira Honorable Rebecca alitwala Kadaga yonna gy'ali buli kimu kibe nga kitambula bulungi. Cause amawulire agaliwo ge abamu ge batambuza but weneetegerezaako tewannabaawo official channels ezikwatagana ne Honorable Minister ezoogera ku mbeera eriwo tewannabaawo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukaddeke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukaddeke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi
lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.